kya mukisa mulungi nnyo era kya ssanyu nti okulaba nti tugenda kusamba omupiira ogusemberayo ddala mu liigi eno. Tuli beetegefu, tufuye okulaba nga tutegeka ebintu ebisinga okulaba nga omupiira ogwo tetutunulidde nnyo kikinagobaamu, naye twagala abantu abamaze ekiseera nga bawagira liigi eno bajje bawalabe ku mupiira omulungi, bajje banyumirwe kuba kyekisinga okusanyusa abawagizi. Then ebinaddiira mu mupiira ogwo Katonda y'anaamanya, neffe tuli beetegefu okulaba nga naffe twagala okubeerako ba champion. Omulundi gwokka gwe tusobodde okuyitawo okutuuka ku final. Kyemmanyi anaawangula ekikopo ajja kubanga omuntu asinga okukola, omuntu anasinga okulwana n'omuntu anasinga okwagala yagenda okuwangula ekikopo. Ttiimu gye tugenda okusamba ku Sande y'amaanyi nnyo okutusinga, nti batusinga ebintu bingi, batusinze okulwa mu liigi, experience bagirina. Ate tugenda okusambira ttiimu etusinzeeko okuteeka omupiira mu katimba sizoni eno, kuba be basajja abakuba omuntu eggoolo 9 mu maachi 2 mu luzannya olwa knockout. Kitegeeze ba ttiimu y'amaanyi. Wabula nga bwenzize mbagamba nti St. Lawrence tutegeka, aye ne tusaba Katonda n'atuteera mu nkola